for now okujjako okubuulira olutalo nti lukyagenda maaso n'okulabika nti lutambula mbagambe tetulina nsonga ndala wakiri ensonga endala zinaagenda maaso n'okuba ndi zijja mu maaso eyo kasooke tumaliriza eddwaliro kasita Trump yatugambye nti lunaatera okuggwa katulukuwe naye ng'ate bw'otulumya nga ebibadde mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero nga bwe bibadde mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero lulabika nga lukyali nnyo kakati na kino kikulu era kyetegereze era okitegeere nti luyinza okuba nga lujja kuggwa wakati wa Amerika ne Iran naye lusobola okusigalawo nga lugenda maaso wakati wa Amerika wakati wa Isirairi ne Iran okitegedde ngenda kikunyonyola okitegere bulungi okusinza ku mawulire ge tulina munnange banange abasajja abayitibwa Abairani balya mmere ki bano Abairani balya mmere ki bannange abasajja balya mmere ki bategeeza bagamba nti omwezi omutukuvu ogwa Ramadhan ke guwedde kakati mugenda okulaba ku Irani entuufu bassebo ne bannyabo kamba bategeeze nti Tel Aviv tebeebase babadde n'ekiro ekiwanvu Tel Aviv babadde n'ekiro ekiwanvu era njagala okutegeeza nti embeera ebadde Tel Aviv Allahu akbar Irani biki byateeka mu mizinga babadde n'ekiro ekiwanvu in fact njagadde nsooke katono nnyo nkutwale Tel Aviv owulire ekibaddewo era n'embeera nga bweri amukadde kano bagambe nti ebadde longo night mu kibuga Tel Aviv nate ebintu ng'ebigenze maaso n'okuba nti bitambudde abasajja bayitibwa Abayirani bakutte nate ekibuga kino ne bakisesebbula Tel Aviv mbeera nga bwebadde njagala ku mbeera listening tusobodde okuba nti tugirengedde wanampuliriza Tel Aviv kubanga abasajja ekibuga bakikomeredde ebintu nga bitambudde birwa nina kyenyagala okweka nti nkutuusaako wano otegeere nyina kyenyagala okuba nti nkutuusaako munaffe otegeere embeera ebadde mu kibuga ekiyitibwa Tel Aviv abasajja abayitibwa Abairani ekibuga bakikomeredde kumpi kwagala kukisaanyaawo ekibuga bakikomeredde kumpi kwagala kukisaanyaawo ngezako okufulira obumu ku butambi bubadde budde bwa kiro naye nga bw'otunuulira embeera nga bwebadde okwebaka kubadde kutono wano okwebaka kubadde kutono mpuliriza Tel Aviv at least ebintu nga ebitambudde okwebaka kubadde kutono nnyo nnyini ddala Tel Aviv kwebaka kubadde kutono babadde bize sajja agenti amwebaka ki waliwo abatiroga nti mwebaka ki kakati ekibadde wano ekibuuzo kibadde kiva eri mu kibuga ekiyitibwa Tehran nga kibuuza abawano nti abaayi mwebaka ki mwebaka ki twalumbiddwa mwebaka byogezaako okulabika nti owulira explosions zibadde air defense zeggwanga etibwa erya Israeli nga zigenda maaso n'okuba nti zifaafaagana n'ebizuka by'abasajja bayitibwa Abairani ekibuga kibadde lit ng'oyinza ogamba nti obaolyawo awabadde okuba fireworks mu bbanga kumbe azibadde ampuliriza air defense nga zifaafaagana abasajja bayitibwa Abairani era nga bugenze ampuliriza okukya nga batugambye nti ebizimbe biwerako bikubiddwa emizingo of course egiwerako bagikutte ne waliwo egigenze maaso n'okuba nti gikubye target wali munda mu ggwanga eriyitibwa erya Isirairi nate nga bwe bitambudde kale nno tugenda okubuulira nate byonna ebigenze maaso n'oweka nti bitambudde tugenda kubuulira ekibaddewo n'embeera nga bwebadde wali munda mu kibuga ekiyitibwa Tel Aviv abasajja mu kaseera kano atulengedde nti bali mugenda maaso n'oweka nti obaolyawo bagezaako nate okunoonya abantu abayinza okuba nga bafudde obaolyawo n'ogezaako okulaba nga have exploded and splintered across. Bakubuulira nti bomblets eziwerako zirabiddwako nga zitulika bomblets ze bomu ezentu zibayita clusters missile emu kibadde kitundu ky'amaamuka g'eggwanga etibwa erya Israeli ezene clusters eziwerako era tutegedde nti zikosezza ekitundu kinene ddala walampuliriza Tel Aviv Irani bakubye masekati bakubye amambuka ne bakuba n'amaserengeta wali munda mu ggwanga etibwa erya Israeli kale nno nga bitambudde ngenda kulabika nti mbikutuusaako kansooke nkutwale wano
then ate nkubuulire nenga wakini mbadde nyina okusooka okusiigira ekifaananyi embeera nga bwetambudde Nepal katwejjukanye tusimbule bwali bwe buti mu Inside Story. Bwali bweruti mu the Inside Story abamuze okulabika nti muteekako mwebale nnyo mwebalire ddala ennaku z'omwezi 24 March omwaka 2026 naku lwa 83 olw'omwaka omwaka gw'edda ennaku ziri 282 zokka gujja kuba gugenda maaso n'okulabika nti oba oliawo nate guggwako. Kakati Senegal emyaka gimaze okulabika nti giwera 2 beddu nga bagenze maaso n'okulabika nti balonda gavumenti eggwanga eryo yali egenze maaso n'okulabika nti munnange esazaamu okulonda mu mwaka 2024 wabula bannansi ne bateekawo embeera ne beekalakaasa okakkana nga gavumenti ekkiriza bagende maaso n'okulabika nti balonda byagenda okuggwa nga oludda oluvuganya gavumenti luwangudde akalulu munda mu ggwanga emyaka 2 nga opposition y'eggwanga etibwa lya Senegal ewangudde akalulu wabula gavumenti asooka kugaana kuteeka kalulu bannansi ne bagikaka nga bagenda ku kkubo kakkananga ekategese gavumenti bwe yategeka akalulu ate yasigalawo baagiwangula. bwe bwali bwe buti mu Inside Story. We report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM, ekkola ly'omuntu wa bulijjo. This is Pal FM ekulera omuntu wabulijjo wabule nnyo omukwano gwaffe kuba nti otaddeko akaseera kano kennyini katono nnyo wabaddeko ennumba ezigenze maaso n'okulabika nti zikoledde eggwanga lya Isirayiri nga tugenda okukrossinga kubanga embaga ennene ebadde mu kibuga ekiyitibwa Tel Aviv wabula Isirayiri bafisizaawo akadde ne bagenda balumba ekitundu ekiyitibwa Isfahan province esangibwa mu south western Iran ekibuga ekiyitibwa Khorram Shahar abagenze maaso n'okulabika nti boolyawo balumbyeyo Isirayiri wakati mu nnumba nate eziri latest ezegenze maaso n'okulabika nti ekozi eyo balumbye mu kibuga ekyo ekiyitibwa nate Khorram Shahar nate ebintu nga bigenze maaso n'okulabika nti oboolyawo abiyitambudde akadde kano kakati nno ngenda kukrossinga tukutwale munda mu kitundu ekiyitibwa nate Tel Aviv Edimona n'ebitundu ampuliriza ebyamamuka g'eggwanga eritibwa erya Isirayiri mugambe nti ekibadde kikambwe kibadde kyaludde okola nti kirabwako kati okusooka zibadde essaawa ampuliriza 11 nga Isirayiri tefunye muzinga gwonna okuva munda mu ggwanga erya Iran wabaddewo gap ya 11 hours essaawa 11 nga Iran tannaba kusumulula weziweze 5 ez'ekiro ebyuma by'eggwanga eritibwa erya Isirayiri ne birengera nga abasajja basumuludde ebyuma ne bitandika okuba nti birengera nga abasajja basumuludde kakati okuva ku ssaawa nga 5 ez'ekiro paka we bukeeredde e Tel Aviv n'ebibuga mpuliriza ebirala babadde tebeebase e Tel Aviv wabadde okubwatuka okw'amaanyi ddala okuwuliddwa mu kibuga Tel Aviv ekibuga kibayita Bir al-Sabe Western Negev awo gabeera Maserengeta ekibuga ekirala ekiyitibwa Arad jojjuuzi abairani kye bagenze maaso n'okulabika nti baatagetinze awo nabo bagenze maaso n'okulabika nti oba oliawo bakubyewo New barrage bagambye nti ebadde largest since the start of the war. New barrage eno mu kire kikesezo nakku lwaleero ye barrage ya Iran esinga obunene kasookedde ng'olutalo lugenda maaso n'okulabika nti lutandika kabadde kaseera kakazigizigi wali munda mu ggwanga eritibwa erya Isirayiri Abaisirayiri nga beebuuza bukyaddi Mungu abujja kodya eddiba tuwona obusajja bubalumbye ne largest barrage bulijjo tukubulira nti Iran alumba naye kyakoze mu lutalo luno abadde tannabakoleka nti akikola era nga bwengenda okunnyonnyola abasajja bakubye ekibuga amawulire munda mu ggwanga lya Isirayiri bwega tugategeeza ne gagamba nti wabaddeho cluster missile gye basindise mambuka g'ekibuga ekiyitibwa Tel Aviv missile esinza okubayisa obubi kati bagituumye erinnya bagambye nti ebadde cluster missile
esobodde okulabika nti ekola kibayita impact, kitegeeza nti ekubye mu kifo wabadde bagenze maaso n'okulabika nti bagisindise cluster bwetuuse ampuliriza mu bwengula negenda maaso n'okulabika nti yeyasizaamu kyokeramu legategeezezza nti newankubadde ezimu bazibase eno eze mu weevu gyejjiddemu ebaddemu emu batugambye nti weevu eno ebaddemu omuzingo ogukuba zi clusters ebaddemu era ebyuma tebisobodde gikwata eyiseewo negenda kuba ekifo wennyini obagisindise mambuka g'ekibuga ekiyitibwa Tel Aviv. Akaseera kano batugambye nti Isirayiri basobodde okulabika nti badeployinga abasirikale bayitirivu nnyo nnyini ddala ogenda maaso n'okwaseesinga embeera obuzibu nti businze kuva ku muzinga gwe bayise cluster ogusobodde okulabika nti gukubidde ddala mu nfu ebagusindise mambuka g'ekibuga ekiyitibwa Tel Aviv. Kati batugambye nti large forces being deployed to the site where injuries were reported. Ne batugamba nti around 10 strong explosions okubatuka okw'amaanyi ddala kwa mirundi nga 10 kuwuliddwa mu bitundu ebirala ebikola amasekkati ag'eggwanga eritibwa erya Isirayiri. Batugambye nti wabadde widespread impact triggered. Era batugambye nti alert levels zigenze maaso n'okulabika nti oboolyawo zibadde mpitirivu nnyo nnyini ddala okulabula abantu ku ekyo ekiyinza okuba nti oboolyawo kibaddewo. Kale nno obugombo obulabula bugenze maaso n'okulabika nti buteekeddwako mu locations 108 ebifo 108 masekkati ga Isirayiri be basuze ku tebuuke awo masekkati. Bagamba nti missile eyo esinze okubayisa obubi yeeyo cluster type missile esindikiddwa okuva munda mu ggwanga eriyitibwa erya Iran. Amawulire g'Isirayiri gagambye nti cluster munitions zino clusters z'ebbomu entono ze tugamba nti bwegenda maaso n'okeka nti missile etuuka yeesaanukula era bwetuuse kyekoze ne yeesaanukula. Kati cluster eyo gy'okugamba nti ntono oba bw'oyinza okuyita bu bomblets munnange bobeera nabo buzito kubanga kabeera kazito wa kilograms 3 ku 4 ku 5 ako kolaba akato koyinza okuyita akato kilograms 3 ku 4 ku 5. Kati bagambye nti clusters zino ez'omuzinga guno zisobodde okulabika nti zigudde mu bitundu ebiwerako nekireetawo oku intensifying the scope of the attack mu kaseera keekamu. Batugambye nti ebibuga ebiwerako ebyamaserengeta ag'eggwanga eriribwa erya Isirayiri bigenze maaso n'okulabika nti boolyawo bikubiddwa era nga basindise rescue team. Amaje ag'eggwanga okulabika nti gagenda maaso n'okuba nti munnange galaba obanga tewali bantu bagenze maaso n'okuba nti bafudde. Kakati mbagambye nti ebadde largest wave, largest barrage so far. Parliament y'eggwanga etibwa erya Isirayiri, Parliament y'eggwanga erya Isirayiri bombuuza nti lwaki ebadde etuula kiro simanyi. Tutegedde nti Parliament gye bayita Knesset, Parliament gye bayita Knesset ebadde eteekateeka okulabika nti etuula nga n'abamu ku bakungu mu Parliament eyo babadde batuuse badduse misinde okubajjawo. Internal Front Command ey'eggwanga etibwa erya Isirayiri egenze maaso n'okulabika nti eyisizza order negamba nti Parliament ya Isirayiri bagende maaso n'okulabika nti bagiggala. Knesset ne suspending olutuulo olubadde lugenda maaso era lwabadde bagenda maaso n'okulabika nti bateekateeka Parliament yennyini Knesset babagambye nti musooke mulindeko obusajja butabuse ekibaddewo kunyonya kibaddewo bagambye nti musooke mulindeko obusajja butabuse. Parliament ne suspending emirimu gyayo wali munda mu ggwanga eriyitibwa nate erya Isirayiri nga bwe bitambudde. Ku saidi ey'omu Iran maje ga IRGC gayitibwa nno ga mutawaana bulijjo, naye bulijjo yadde nga tugamba nti basajja ba mutawaana naye ng'omutawaana tetugulabanga. Kaakati tulaba omutawaana mukitegedde. Nkakasanga bw'oba ogoberera olaba kye bayita omutawaana. Bulijjo tugamba nti abasajja abo ba mutawaana IRGC. Babatyo wakati mu statement efulumiziddwa IRGC egambye nti balunkinze wave namba 78 mu Operation True Promise 4 overnight targeting multiple sites across the occupied Palestine territories. Nabagamba nti Isirayiri babeera bajoogerako tebagiyita Isirayiri, bagiyita occupied territory ez'omu Palestine. Enfo za Palestine ezabbibwa abasaatuusi bayita era ntebayitangako Isirayiri era tegamba nti lugwanga. Kakati bagambye nti batagetinze enfo eziwerako mu occupied territories ez'omusajja ne US military bases mu region nazo bazikubye
okusinza ku IRGC baba tubategeezezza nti wave eno namba 78 etagetinze ebifo okuli Ali Rashirashi Eirati ekibuga ekyo bakikyusa kakati yo Iran bwebe ekyogerako tekiyita Eirati kubanga Eirati linnya lya Abayisirayiri yengeri gyegamba nti kibuga kya Palestine ekiyita Ali Rashirashi era bagambye nti bakubye enfo eziwerako mu Ali Rashirati ne bagenda maaso n'okubika nti bakubye ekibuga ekiyitibwa Dimona Maserengeta ne bakuba ebitundu ebyamambuka g'ekibuga ekiyitibwa Tel Aviv in addition to US military bases ezikubiddwa. Operation eno wave namba 78 namba 78 Operation True Promise 4 wave namba 78 IRGC egambye nti basobodde okabeka nti ba employees emizinga gye bakozeseza ku mulundi guno bagitubulidde bagambye nti kubaddeko omuzinga gubayita EMAD era negamba nti kubaddeko omuzinga gubayita CADL multi warhead ballistic missiles. Multi warhead kitegeeza nti gusobola okwetikka warheads oba bomu eziwerako era bagamba nti mu lulumba luno mubaddemu okukozesa suicide drones okusinziira ku statement eri official esindikiddwa bannaffe abayitibwa aba IRGC. Kakati mu statement yaabwe ne bategeeza ne bagamba nti baawulidde nti ebyokuteesa gyebiri era nti omukulembeze w'eggwanga eriyitibwa erya America yabyogeddeko. IRGC negamba kakati ng'oggyeko obukulembeze bwa Iran political leadership kakati gano maje nabagambye nti gegali mu kintu era nti wakyaliwo kakati bya political leadership abali mu kintu bebano abaana ba IRGC bafulumiza statement ku byokuteesa wulira we bagambye. IRGC egambye conducting negotiations with the aggressors using missiles and firepower. Kituufu tuli mu kuteesa ne America. Wulira amaje ga Iran gagamba nti kituufu tuli mu kuteesa ne America wabula tuteesa nayo nga tukozesa emizinga ne firepower. Abaana bano beewulira emmondo IRGC egambye nti kituufu tuteesa wabula tuteesa nabo nga tweyambisa missiles and firepower. Era ne bagamba nti wave eno gye basindise ebadde nnene egenze maaso n'okabika nti eresa akasatiro mu Isirayiri bagambye nti latest wave ebadde new chapter in the history of the war mu byafo by'olutalo ebadde new chapter. Ne bagamba nti kye bakoze kyongedde okulaga military capability gye bayina and public backing. Ne bagamba nti abantu babakkiririzaamu era bye bakola banansi ba Iran nti basigala bawaga nga bagamba nti IRGC towummula temuwummula mu kuba obusajja. Kakati yiyo statement ngenda kwongera okubulira nate ebaddewo Isirayiri nenga wakiri mbadde nyina okubulira ebyo olunaku oluyise President wa Isirayiri naye bamuddusiza emisinde olwoloketi egudde kumpi ne wabadde ngenda nekyo nakyo kikubulira otegeere mu kaseera kano naye mbagambye nti Isirayiri bakkiriza ne bagamba nti ekibaddewo kibadde kikambwe nnyo. Kakati mu kitundu ky'Amaserengeta basindise ttiimu okulaba ebyabaddewo banaatubuulira oba waliyo abafudde. Omwanya Abayisirayiri tebafa mangu waliwo yambuzizijjo nti naye bo tebafa naye bo tebafa mangu. Kati omukutu oguyitibwa Tasnim News Agency gwe Iran gwina mulego gufulumizza ku kazoliti ku bantu abayinza okuba nga bafudde saidi ya Iran n'abantu abayinza okuba nga bafudde mu ggwanga lya Isirayiri. Waliwo independent investigation ekoleddwa okwongera okuzuula Abayisirayiri bafa oba tebafa, B'Amerika bafa oba tebafa, B'Iran bokka be bafa oba n'ebirala bingi. Of course tugenda kwongera okayikandi tubikutuusaako wenaataddeko Pearl FM nate ekkula eri omuntu wa bulijjo wonna w'osinzira mukwano gwaffe ogenda maaso n'okuba nti otugoberera nate nga bwe bitambula. Weebale nnyo weebalire ddala akadde kano. Kale nno ngendo bikwongera mu maaso awo wabula kankujjukize bannaffe ba KM Properties bagamba nti munaffe yeetaaga ettaka mu bitundu eby'eggwanga ebyenjawulo, weetaaga ettaka ery'okuzimbako, weetaaga ettaka nate ery'okuteekako ennyumba ez'abapangisa, weetaaga ettaka ery'okuteekako faamu, ettaka balirina mu bitundu eby'eggwanga ebyenjawulo. Ploti 5 ku 10 bazirina mu bitundu eby'empigi ng'ate za kyapa ku $8,000,000. Bagamba nti genda wali Mawale balinawo ettaka eritundibwa ekazi 200
225 zitundibwa emawale ku luguudo luva nate ematugo okudda essemuto acres 225 zitundibwa nate emawale ne bagamba nti waliwo n'ettaka eddala etundibwa mu bitundu eby'ennansana 5 ku 10 bagamba nti waba yeetaze mu bitundu ebyebusuku malugo wali ku lw'ebusiika no bagamba nti ettaka balina 5 ku 10 nazo zitundibwa mu kaseera kano balina ettaka wali ebbombo ku 19 era osobola okayika nti munange obatuukirira Kigogo Kakerenge ettaka wereri 5 ku 10 millions 12 ku millions nate 15 bombo ndejje ettaka likyaliwo ate nga waliwo n'ennyumba etundibwa wali mu bitundu ebyekazo osobola okabika nti munange bakubirako ku note 57 887 kubira KM Properties ku 057 887 ate oyogere nabo bakuguze ettaka mu bitundu eby'eggwanga ebyenjawulo. KM Properties bali ku 075 887 ojja kuba ate bafuna abulungi nyonyinidde essimu eyo ne ku mukutu ogwa WhatsApp kweri. Kakati ne nkujukiza Suma Yabo Center bo bagamba nti basange wali nate ekawempe okukyali hamu okulirana gate yali hamu yokusatu bagenda kujjanjaba nga beemisede gali obutonde nate nemmere bakujukiza nti bagamba nti genda ofune Magima Plus ne Magima Extra ku mitwalo giri 3 n'ekitundu zokka ku mitwalo 3 n'ekitundu zokka atingedde bagenda direta wonna woli mu kampani emiliyano 10 abanasooka kamuvu